Magala tugenda ku chapter endala tubadde wano nga tukyamusamu no nkuyigiriza okuba screenshot sijja jiga owewalanga nnyo okulooza nti byonna onobitegeera sukulu nkusooko screenshot sijja gyesaako era sijja gyekuba naye ekuyamba simplifying ebintu kati nga bwe nkusanze wenjo osanga abalala banyambe ku sukulu konti siyinza kubeera awo ne mala budde bwange okindaze tonjigiriza kubeera siize omanyi aliyo ebintu byesaagala nnyo bimalire bwongo bwange budde nga nina ebyokulowoozaako ebiki kati sikulini kosooti nsobola ofuna omuntu yenna nagisindikira omuntu gwe mba njagala emutuukeko. Okay, kale kati tugenda ku chapter endala eyo nga tugivuddeko. Muzeeyi Magala ogambye onjagala nnyo engeri gyenjagala kadongo kamu nze gwe neyeekolera ku sayidi y'akadongo kamu mbaagala nnyo. Ki ekiyinza okuba nga kitwagaza akati gwe nti buli kadongo kamu gossaayo obudde otera okusaako oli lwe yayimba ne lwe yafa kati yeekolera ate ye bwanyumya kadongo kamu nza n'okulowooza ekiroko kyolwo alina sho gyagenda okuyimbiramu kuba nti yeekolera ne bwagamba nti adda mu luyimba lwabadde akunyumiza okuleka ffe abagoberedde abayimbi okuva mu mwaka gwa 1983 nze natandika okugoberera abayimbi nga sibayingira sayina busobozi naye nze nagoberera nnyo abayimbi era nga ngoberera nnyo Matiya Luyima kati sebatta bwafulumya etteepu ettaala y'obufumbo nanyumira nnyo kati nekubaako oluyimba bw'avaawo n'afulumya tteepu abagenda bandikomyewo kati ate nalwo olwanyumira nnyo baddaawo n'akubampa abaana n'akuba ekifuula nnenge kati nanyumirwa nnyo ate n'akuba abaganda twewemudde n'aba n'eggwanga mujje abaganda twewemudde yakuba tteepu nno zaali 3 mu mwaka gwe gumu abaganda twewemudde ekifuula nnenge kwe kwali nawume munnange wankola bubi okunjagala olwo nawuliriza oluyimba olwo kati mwali mwakagamba nti olaba yankoza n'eddaama eryesseetegese ti ne bwenfanga yabansikira ekyo ekintu kyansanyusa era nali mwana nalina wokomaani naye ng'egenda mu tteepu naye nga wokomaani ey'obuzindaalo eyimbira ebweru eteri ya mu matu ayinza mu njogera kati baga nti bayita layini nze eyo layini yanyumira nti olaba yankoza n'eddaama eryesseetegese ti ne bwenfanga yabansikira baluyita nakyeyombekedde yampisa bubi omukazi yantika omwenge gw'ebita n'akawompo katono akakunize kati eyo layini zanyumira nnyo kaakati bwe naddamu okulaba nga okutte layini yakadongo kamu nze nasaba okuyimba mu matendo nga yakatandika mu Lukwata mu Makula naye yonna bannyima nga ki ekikumye nali mwana muto nendabika yali esobola okunnyimya ekisookera ddala nali muto kubanga era tulaba nti nsaba mu Lukwata nga nina emyaka 11 nensaba mu matendo nga nina 14 nensaba mu eya musomesa Kaweesa Makula nga era nina emyaka 13 kati ate omwana owe 13 alya ffene n'atanaaba mimwa siba nenyera kabese batta mwagala nnyo yeddira ndiga era be bajjajja bange yakyobola nti n'ennyimba ze 2 naziraama okuyimbwa nga nfudde abagenda bandikomyewo nempulira abagenda bandikomyewo n'obulamu bumpi akati seba basudde namwagala tuddeyo wali ku obulamu bumpi nali ne Muzeeyi Sebata nemubuuza lwaki wayimba obulamu bumpi agundi abagenda bandikomyewo ti kubanga oluyimba yalusabika naye aluyimba oluvannyuma lwa Ssekabaka Edward Muteesa nga amakiza okukisa omukono akisiza omukono ku Lwomukaaga nga 22 ogw'11/1969 wali e London kati yayagala okulaga ekifaananyi n'abantu abaalingawo nga balaga
kabaka omukwano n'oluvannyuma engeri gye baakola ki gye baamulyamu olukwe y'ensonga lwaki yalusabika n'aluteeka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kubanga ate we yaluyimbira obwakabaka bwali tebunnakakasa nti bujja kudda kubanga ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi ogw'omwenda 1987 Ssaabasajja lwasooka okulabikibwa eri Obuganda Nakivubo nga balaga omupiira gw'ebika wakati w'engabi toza n'olugave baggulawo neerabidde ekyaggulawo naye Pulezidenti Museveni yaliwo naye yategeera amaanyi g'Obwakabaka ne Buganda naye nga tuli ku Buganda gye tusuubira eneddawo oba eteriddawo naye ffe abaali bamanyi nti ebiraamo byaliwo ebya Daudi Chwa nti Obwakabaka bulivaawo bulitwala ebbanga ne buddawo mu ddaame lyakyo yena funa omukisa n'alirabako zenange ndiina ne kopi ngiina ze n'eddaame lya Muteesa ndiina lwakuba abaali kuba be baabula tebaali kuba mu luyimba kyentegeeza naye nayo ndiina yaliwandika 17 ogw'okumi 1968 tofaayo ngenda kunoonya omuntu gwe ngenda okujja naye nekakasa nti asobola okujjayo amakulu g'ekintu eddaame akole eddaame lya Muteesa teweerabira liriko alifuga kati kuliko alifuga ye Ssaabasajja era yatukkiriza ajja kuyita mikono emiki kubanga waddayo ku eddaame lyakyo asaserwanga yali mu kitongole ekyo eky'ebyobuwangwa n'ennono embiri n'amasiro kati woddayo ku luyimba eddaame lyakyo olwa jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka nti lituyambye kinene nnyo kubanga nabana abatulaba nekakasa bangi tebalirabangako eddaame lya Muteesa oba eryacwa naye wabula bawulira buwulizi luyimba naye nga tebakimanyi nti oluyimba 1937 tenzijukira tebakimanyi nti nakisa omukono ku lw'omukaaga nga 22 ogw'Ekumi 1939 Katikkiro n'abika eri Obuganda ku ssaawa 1:34 ku lw'omukaaga olwo lwenyiza okumakya rediyo Katwe yali awo ku kizindaalo eya Luleereetu nali mmanyi nze kubanga nakulira mu kyalo nga ne Kampala tuwulirayo buwulizi nga Katwe ndowooza mutwe luba n'ab'olugambo rediyo Katwe twatuuka ne tukyebagisa bwe wasooka ebizindaalo ebyalangibwangako amawulire kati bwe tubeera mu kasamaalo aka 1949 akaaliwo nga Desemba 8 1948 akaleeta Abaganda 15,000 okwekalakaasa Abaganda beetundira eppamba beetundira amasanda beetundira emmwanyi n'ozeesunsuya ke abantu abo gavumenti enkumi 1949 Desemba akasamaalo ako ka namba 8 lwe kaatandika mu 1948 namba 9 ewa 1959 owagasamadde Agustine Kamya naye okimanyi nti muzeeyi ebintu bino ebimu Bannayuganda abamu babatwalanga okubanga oba abatali babuufu kubanga ogambye nti mu myaka gyana Abaganda beekalakaasa nga beekalakaasiza gavumenti ezaliko which ezaali ez'abafuzi b'amatwale toyogera kweriko sijja jjogera constitution tekikkiriza sijja jjogera naye we tuddayo waliwo ekigambo ekyali kiyitingana bangi bakikozesa nti abasoga nze omu ku bantu abali proud okubeera omusoga nga bwe ndi Omuganda atayagala kintu kyonna nze nno nga bwolaba bwe njagala Obuganda bwe njagaliza omuntu ayagala eggwanga lye mwavamu era nze omu ku batono Abaganda abatakkiriziganya ya muntu agamba nga bakireeta otukyayisa abasoga nti omusoga ategeerera kwana mwetaano ekyo sikikkiriza era nze siri mabega waakyo anti kati sirwakuba nti njina musoga nze omusoga yenna akola ekyekisiro muvunaana ng'oyo Kagoda ng'oyo waliwo omuntu gwe nali nfaananya erinnya oba yafa n'ofa bamwitanga Twaka Kakayire kati nga Kakayire
yaliko president wa FUFA ate nange mu buddo nze ali Magala Twaha ali nga mugoberera nnyo oli ye Twaha Kaire nga nze Twaha Magala bwe nabeererako omusiraamu kati mu myaka ku mulembe gwa Obote atuuka abasoga batuuka okwediima baali balima ppamba era n'Abaganda ekyabaviirako yali ppamba kati baali balima ppamba nga sente zivudde mu ppamba baziwola ki gavumenti naye nga wetutuuka okuzzaayo ebusoga gavumenti tezaayo ki busoga okubeera ng'ekulaakulanya abasoga kwe kwediima baali bawola gavumenti ne beediima ne batakola ki ne bataddamu giwa kati olw'obusungu kwe kubagamba nti tebategeera bategeera ku ki ku myaka 45 naye omuntu akikozesa nga tamanyi kyava ku ki baali kusalawo kwekalakaasa nti kino tetugenda kikola omuntu yenna ayekalakaasa ku kintu kye naddala ng'ebyokutunda ebyokiguza ate olowooza nti tategeera yasobola n'okutegeera nti alwanira omuwendo gw'ekintu kyakola gwobaako akatuli kituufu akati ng'otunuulira vice president omubereberye Wilberforce Kadumbula Nabyoka yali musoga kyabazinga bamuzaala nga 2 January 1911 bwe bamuzaala kubanga oyo we yagira olwo ne tuzzaako oli Muloki Wakomuloki bamuzaala 1903 kati oyo Henry Wakomuloki yali Obbi wa Muteesa yali Obbi wa Muteesa nga yali amusinga nnyo kuba Muteesa bamuzaala mu King's College Buddo lwaki yasoma Busoga College Mwiri kati Muteesa bamuzaala 19 Novemba 1924 Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya 1 5 7 Chikaya College School.